na bantu sina mpala nakugwe sikulina ko buzibu ngaka nze ndi mukwano gwo sale bwe yakukweka ekigo ne munsaasire wanvumidde bwereere saagala kwanukula ku mukutu naye nsaasira bwe mba nakoseza nsonyiwa nange nkusonyiye ku lwa mirundi tusonyiwagane sina buzibu simanyi sina nayogera kulongoosa nze saavuma kukankaka saayogera nti olina ensobi gy'okoze natangaza butangaza biteekuuka naye bwe biba byakosa mukwano nkwetondedde nsonyiwa ku lwa mirundi wange ekintu ffena kye twaliko ffena tuwangadde naani n'emirundi tuwangadde naye ekintu omanyi bw'otabuulira muntu oluusi ebintu bigenda bubi ekyannuma ye mwana yajja n'atuula mu sho ono nga musajja tumuwa respect mu mawulire ne mu kostinga mirundi omwana n'avuma kitange n'agamba nti kankaka alemereddwa okugenda okujjanjaba kitaawe egundi ekigambo ky'obuwemu naye nga ffenna omwana muyanga kankaka ffenna tugoba ku kintu eki kuba mirundi abadde protector waffe teacher nga yatusomesa amawulire siina buzibu n'omu ku muyanga lutaaya yadde nejjuni yamusonyiwe naye musonyiwe namuvaako bambi musonyiwe emyaka gyabuvuuka gya kito musonyiwe nkwegayiridde musonyiwe naye muzeeyi tewali musonyiwe bambi muyaga situlina buzibu musonyiwe yadde nange ensonyiwa nejjuni yamusonyiwe bonna mubasonyiwe mbeegayiridde tutereeza omulimu gwaffe naye nzo nsonyiye nakusonyiye dda mukwano nkusonyiye nga toli nkusonyiye naawe onsonyiwe badde ngenda kubanga nze ekyano yongiraba nze ekyano yongikobera nze ndi subscriber gwe toli subscriber ku kyano yange nze ndi subscriber ku kyano yonkugoberera nkulaba era nkuwandikira mu inbox kyembanda by'ekibi naye kino saamanya nga kinaakunyiiza nsonyiwa saagala ntalo n'abantu mulimu guno kyekinkumidde mu bwavu mbeera n'erinnya siina nsimbi nnyingi siina bitiibwa siina bizimbe siina mmotoka nina linnya lyange njagala ddikuuma saagala kukosa nkusonyiye aga Katonda mu ggulu nawe nsaba onsonyiwa webale kunsonyiwa webale mukwano kale mukwano gwange anakuba ekifaananyi ekyo kyekifaananyi ky'abakulu brother nange ekyano gyendaba gyendaba kwenzija ebintu kwenzija ebituufu era njagala musaba kyano y'abantu bagiwa respect awo ne bwe bayombanga batya ne bakunyiiza tovanga ku mulamwa kwonona content waffe. Thank you my brother, thank you very much. Webala, I love you, forgive me, I forgive you. Tereza omulimu gwaffe. Thank you. Pulo otambule bulungi tunaawuliziganya. Kale kankaka tuli mulumbe twabadde twogerako byogere kati essaawa ya kati twogera ku mugenzi tuddemukko wano nga kitalo omusajja ono lwakuba kale mwenna mbalabawo naye nze sinakkiriza nti yakoze eki tiyafudde era ate saagala kubeera mugwagwa kulaba mwenna nendowooza nti si kiki kubanga nze Caviton n'ebbanga lyondabye nze siina diguri mu mawulire nze omuntu eyansomesa amawulire ye Tamale mirundi ebbanga lyonna okuva lwe natandika okukola mbadde n'emikwano 3 naye Tamale yabadde simwogerako mbu yafudde oba yafudde oba tannafa naye kambabuulire he was my best friend bigwe mbadde nnina yansomesa amawulire ekyokubiri abantu babaddeyo nga bagamba naye abo abasajja bakola stories ez'okubassa omanyi lwaki sinnafa oyo omusajja yabadde protector wange mu mawulire era simanyi nze bwe nali nnyingira amawulire nawulira nti batta bannamawulire eyo mu Colombia luddawa naye nkubuulire ewatali mirundi Colombia egenda kujja mu Uganda bannamawulire bagenda tandika okufa kati si kyendaba nkimanyi
emyaka nga 8 egiyise nga ndi ne muzeeyi Tamale emirundi ku 10 abadde akola ebintu nga 3. Ebintu ebisatu byabadde asinga okukola ebintu byabadde asinga okukola kwe ku protecting ow'amawulire waali oba waatali. Kakati nze n'omukutu gwange ne gye nakolanga ku TV zisimanyi kiddako kubanga buli kyobadde olaba ng'omusajja oyo ankubira essimu ku makya ne bwe mba nkoze story nga sigikoze naye nga nkubira nga kankaka koze wammwe wa Masaka gendako e Masaka wiiki eno. Lwaki akugamba? Anti ng'embeera egaanye. Okitegeera? Kaakati oyo omusajja yabadde protector w'abamawulire wanno nga mukola stories eyo yonna gye muli n'aziwulira nti zino zigenda leeta obuzibu n'abuuza abamwetoolodde n'abasikaali be nti eyo story ani yagikoze n'aformulatinga propaganda to beat that story nga munnamawulire yagikoze takimanyi na kukimanya nti ebadde egenda muleetera obuki. Mirundi abadde ne insurance naye nga insurance ye bantu mikwano gye nga he has a solution on everything. Nga kati kanjogere ku by'amawulire nga bw'obeera okoze ensobi nga togimanyi ng'asikayo essimu ye n'agamba waaye story wagirabye omwana w'olupapula bwe luti gye yakoze musonyiwe nampita n'agamba leeta kamera twogere n'ayogera ekintu mu magezi gwe gotasobola kutegeera mu kaseera ako ogenda okulaba eventually nti omuntu bw'ati abadde alina ekintu bwe kiti n'ebyakoze eki byawedde. Is a protector of the media. Buli muntu wano buli simu abadde agirina nga mutuufu akutaasa. Kakati nze yansomesa amawulire. Nze natandika okuweereza wa pastor. Nze nyingiza abantu abanyingiza amawulire bali 3. Pastor yiga nze saasoma amawulire yanyingiza nampa omukisa n'engenda ku TV. Bwe nva ku TV oyo y'omu Tamale emirundi eyansomesa n'angamba amawulire bakola bati ne bwe bati neki ne bwe bati. Omulala Haji Nadduli be 3 abo naye abadde mukwano gwange. Kati kino kye mulaba kino ekiri wano muyinza okikkiriza oba obutakola ki. Nze omu ku batannaba kukikkiriza muzeeyi bajja kusooka muziika nze nkitegeere kubanga abadde asukka okubeera famire member. Naye mu mawulire buno mwe tukola bw'abanga alina omuntu gwe yanyiiza ye musajja adda akuba essimu ye ne yeetonda kambeeko akantu ke nkunyumeza lumu yakolako move ne neewuunya. Twali tumaze emyaka nga 4 tetumalako show nga situogedde ekigambo Andrew Mwenda. Nga Andrew Mwenda mu show yange alina buli kika kyalinnya ery'enjawulo Tamale lye yayiiya. Lumu mba ndi waka mirundi yennyini ng'asindika ku simu yange ebifaananyi ng'alina Andrew Mwenda beewadde haaga. Ne mugamba muzeeyi bulijjo ovuma omusajja nze ankyawe gwe omaze ne weddaabulula. N'ambuuza gwe wanjigiriza ebyamawulire. Abadde akola move eri very unbelievable nga bw'otaba mutegeevu nnyo ogikola ki. Kati wano abadde mulwadde wano ewaka yasooka n'alwalirawo wiiki 2 nga tujja wano ewaka nga omutabani w'omusawo amujjanjabira ano nga tujja ne tukola ki ne tumulabako. Naye nze nasemba omulaba wano ewaka yali amaze ennaku nga 2 nga tayogera. Kati bwe nzija yali atudde mu ddiiro ne mukulu we mwami Sali ne ngamba emboozi y'abakulu sijja kukola ki giyingiramu n'ennemera ebweru. N'avaamu eddoboozi n'ampita kankaka buli muntu eyali mu ddiiro n'akwata ku mutwe n'agaye ki. Era yamalawo akaseera katono awo nga bamutaddeko eddagala ne yeebaka. Mukyala we n'amunywesa caayi ne yeebaka. Bwe yavaawo mukulu we n'aŋŋamba kankaka omanyi omusajja oyo kimanyi amaze nfa oba tatwagala amaze wano ebbanga nga takola ki. Genda okuŋŋaanya mikwano gye mujjenga wano kubanga mwe mubeerawo nga mikwano gye lwavaamu ekiki ekigambo.
nejjo kati nga bamukwata bamutwala mu ddwaliro waliwo some family issues kubanga abadde alina families ze tusinga okumanya ezimufaako mmeka 2 kati bali bamujanjabira ano family endala nayo neesaba negamba naye kitaffe waaba mulwadde naffe mumukole ki mumutuweemu tumujjanjabe mukulu waabwe n'atula Muzeeyi Ssali n'abagamba no bwe mubanga mmwe mujjanjabe nga temwagala kujja kitegeeza ati some moment ne bano bayinza obutaagala kujjawa wammwe tufune neutral ground tukole ki ffe naawe tunaamulabira ne bamutwala ekisubi so nze mbadde nakagenda ne Muzeeyi Tamale emirundi ekisubi guno gubadde gwa 3 naye agenda tunyumya era nga luno terunaba kubaako baali bagenda omulongoosa natambula naye twakola ne ka live awo mu parking nayingira ne bamulongoosa ffe tubeerawo wabweru nga tumulinze ffe tumanyi bwalwala ajja kola ki ku luno wiiki ewera simulaba neŋŋamba kangende mu ddwaliro nenkubira mutabani w'omusawo ne mugamba Muzeeyi asobola okutegeera omuntu neŋŋamba si mulwadde kamugambe wano nti ojja kola ki kumulaba nandagirira nti ali mu VIP kizimbe bwe kiti nentuuka neŋŋamba aku expectinga waali so nenyingirayo ne mulaba nga amaze okuwulira awo ebigambo waliwo ssente biki ebyo ebyajjamu oluvannyuma so my interest was to tell people kubaffe abantu abakolera ku online Muzeeyi nze namuleeta ku online yali tayagala bintu bya social media ne bwe twakola mu TV kuba nali nkola ne ku TV ne munnyonnyola nti Muzeeyi bali tugoba lumu ku TV ne tubulwa we twogerera biki ne nkola omukutu kati abadde ayagala nnyo online ng'ajagala n'okusinga TV kuba nze nagimulenga yakyagala we tutuukidde olwaleero gwe ne mutabani we Junior wabaddewo ebigambo bibadde biwanyisiganya sayidi ne sayidi tuyimiridde wakati twakkaanya nti nze nga mukwano gw'omuntu ye ng'omwana buli omu alina lolo gy'alina okuzanya naye ffenna tulwanirira obulamu bwa muntu ki omu nankubira essimu era ye ng'omwana famire yamutuuza omusika wa Muzeeyi Tamale yamutuuza Muzeeyi Ssali namugamba kankaka oli mukwano gwa Tamale ate gwe oli mwana waani wa Tamale bwe munaavumagana nga mwenna ggoola eriki omulwadde ajja banyiigira bameka 2 era buli omu n'agendayo mu ddwaliro namubuuza naye ebyange ne kankaka birala n'ebyange nammwe biki birala era twayogerezeganya ne Tamale emirundi Junior kubanga Tamale emirundi senior ye kitange mu mawulire naye ate nze taata wa Tamale Junior mu mawulire nze Muzeeyi wamala okunjigiriza amawulire nze nange I passed on the information nendeeta omwana oyo namujja mu first year mujja mu first year Makerere awo ne mugamba omanyi you must feel the footsteps of your father naye ntandika twamurecordingira eyo Makerere ka guest house so nze namuleeta so mu byamawulire nga ffenna twebuuza ku Tamale naye nga mu byebizibuzibu ebyo ebijjira omwana omuto ate Junior yeebuuza kwani so many times lwe tutakkaanyiza naye ne tumala ne tukola ki ne tukkaanya nze lwakuba mbadde sivangayo mu mawulire omanyi sirina tendense ekuba muntu ate nze gwe nayingiza ti mukuba aveewo sikisobola omulundi gwo gwasoose kati buno obutakkaanya bwajjawo olw'okuba nti si gwe guno ogusoose okufuna mukwano gwange n'afuna obuzibu bwe butyo abantu ne banjogerako so mukunjogerako ebingi owulira ku luno nali nnyina okuvaayo nafiirwa Jakana yali mukwano gwange abantu ne bannenya nti naye lwaki tewagenda mu ddwaliro abantu ne beerabira nti omusajja bwe yafuna akabenje okumala emyezi nga5 nze yakulemberamu kati ku luno ku mukwano gwange omulala nali sisobola kikkiriza kikole kibeewo abantu kunjajinga that's why like it or not nalina okubuulira abantu Muzeeyi embeera gyakola ki yalimu ate tabadde bubi ne bonakola interview ku baana be basobola okugamba tiyagenza okuva mu bulamu bw'ensi eno ng'anyumya era abadde muntu w'abantu enewe nga bw'alaba ku bakyaliibe ng'avaayo n'ayogera ng'ayinza osiriikirira buli muntu naye mikwano gye bamuyanga bakasuku n'abalala abasirikale be alina bondi nene n'abasirikale be bino eby'abasirikale kimundu kibeerawo naye nga ffe tukola ki tunyumya naye ng'oggyeko ebyo nze kankaka Muzeeyi yankuza n'entuuka ku myaka gye era tubadde tulina obufo bwaffe gye tukola ki gye tubeera nga bino bimulaba ku vidiyo ebadde just 1 hour nga waba alina amunyiiziza nga ayagala fuluma waka ng'afulumira mu motoka yange ne bwe badde tukola videos ezo ezimu abadde azikolera waka wange
nga waba yagala kutambulamu ajje waka wange n'atuule wange naye ezongo omwaka gumu kitundu oguyise nga nzikolera wakaawe wane waka ewazana era bw'oneetoololako emmanju eyo tulinayo ebiyumba byaffe ebikaddekadde gye tubadde tutuula okwewala abaleekaanye kuba yansomesa nti abantu mu mawulire tebaagala figa baagala outcome kiki kyoyogera eri abantu era nga ye bw'atuula ku kiraalo ky'ente tulina ekiraalo ky'ente wali eri so tubadde tutuula eyo wali ente wali bw'oyita awo ku kikomera ente teyagambye ez'okuliibwa no wano abadde buli maka ge simanyi oba lwaki abadde alina tendensi y'okubeeramu n'ebisolo mu maka ge temubulamu kkapa temubulamu ndiga temubulamu nte kati wano alina ekiraalo awo emabega nga tugenda olw'essande kuba sho yaffe ebadde yabulirwa ssande ne tutuulayo ku kiraalo era buli omu wano akimanyi nti kankaka bwajja bw'oba obadde onyumya emboozi ne taamali eyo ekoze eki ewedde awo bwe tumala nga tutambula mu byaffe eby'abasajja abakulu era nga tulina obufo waffe gye tutuula ne tutandika okwetegereza buli kiyitawo ne tusaagasaaga ne bikola ki ne biggwa n'olwekyo ng'ogyeko ebyo eby'obuntu bannamawulire bonna abadde bahostinga muzeeyi Tamale emirundi naddala ku online half of them nze nabaleeta nga bwe tuba tukola ne muzeeyi abantu balala bajja naga nange nsobola omuggyako interview tizooke nga njogera naye oluusi yabeekwekanga kyekino ge yatandise otukozesa mu mmotoka nga twekweka mu mmotoka olw'okuba bannamawulire bajjanga oba okiraba nga bonna bakola ki nga bamwetaaga n'olw'ensonga eyo famire ye si yeefiiriddwa yokka buli ali wano munnamawulire ali wano afiiriddwa omusajja gwe bayita Tamale mirundi abadde amanyi buli munnabyabufuzi wano akuba essimu omuntu n'akusonyiwa n'akwegayiririra naye kyenja okusinga omusubwako abadde ayagala abaana bazaala nga ne bw'asanga kabebi awo nga kakola ki kayitawo mu suuti ya atiisiti akawa 1000 abadde ne ssente ze akawa oluki 1000 nga ne bwe mbeera mwayombye nga tubadde tubeera mu byaffe eby'ekisajja najja n'ayomba n'omwana we kati nga gwoba wa lugambo n'otambuza olugambo n'ogamba omwana nekitaawo lwaki wamukoze bwoti ng'abikulekamu kuba mubadde muli awo mutabani we najja n'agamba omwana oyo yafaanana nnyo ssenga ng'ate abadde amuvuma neweebuuza saabadde ayagala nnyo abaana ne maama we naye Katonda yasalawo munange buli omu alina olugendo lwe era Katonda yalukomya oba yalutandika nyongera okugumya abantu nga bafiiriddwa omusajja ono ntegeeza mwami Muyanga Lutaaya nti tabitwala wala bino ebyaffe ebyamawulire obiraba sometimes tuba tumanyi bingi ne twogerako biki bitono mu kaseera k'akazigizigi buli omu aba anoonya bw'ayambamu muki ffenna tageti ebadde egi bakwezi bakasuku bamuteesokoola bakakandi Muyanga Lutaaya abadde yakatandika omuhosting eno waffe ku online wabula yawangadde naye nga mukwano gwe bantu bangi abazze bamuggyako interview ne bubayiti obutonotono nga musajja ayagaliza nze yatula ku mukutu gwange nga nyina basubscribe 2000 kanyina abafollowers ku mikutu gye nzirukanya gyo nabasukka 25,000 naye for the first one year nga nzirukanya gino emikutu up to basubscribe 5,000 nalina guest yogo nga sikola na show eyawukana nani Tamale bino kitegeeza ng'okujja okwawukana nammwe nze ndi mweraliikirivu kubanga omusajja oyo yanyambye obutansiba ku bintu bye mbadde nkola nga bwewaba nga ne bwe mba nkoze ensobi yange kasita bawaka bamugamba nti kanka kakubi wano n'agamba nti waliwo amutawaanya essimu ezi nga nze nziramu kulya mmere yange kati simanyi oba ngenda kukola ntya kuba nyina famire ye saagala nnyo okujja expose nyina famire eri strong eri positioned well mu byobufuzi naye nze babadde tebangira nnyo tebankwatako nnyo mu bino bye tukola nga muzeeyi yannyamba tewali mulala era abaana bange bajja mu miisinga abadde atuulako ewaka awo n'abasanyusa ng'abaagala ne twasembayo genda mu ddwaliro nali nabo akuba baali bato nnyo naye
Mukama amusaasire ffenna tusaasirire wamu kubanga ffenna bwe tutyo tewali nnyo kigenda kukola ki naye ng'abamawulire mweraliikirire kyekyaddala awatali taamala emirundi nze mbagamba nze ntuula naye mu mmotoka n'akola review ya buli sitoole yayise mu mawulire naga kati ono omusiru ono bajja musiba ono bino bye yawandiise bajja mugoba n'agamba tukoze tutya leeta kamera n'atuula n'akuba ekibuuzi ne kipazolinga buli omu naye ng'alina bannamawulire aba bayamba mwena muyinza obutakitegeera naye ng'abadde alina basatu bakola ki nga tabamanyi tebamumanyi asomye awo n'apreemptinga ekyalibadde kikola ki kibeerawo nekitereera so mbabuulire kati ba political commentators n'abayogera ku nsonga eziruma abantu awatali mirundi simanyi anaddawo okutuyamba kubanga balaba tukozesa buki bukozesa ye abadde atukolera ng'ate zonakoleranga naye ku TV nga mpaayo n'omutwalo ampa ne transport nga yaze okukola mu show yange ate nze yampa n'omutwalo gunziza wa ewaka so bwe bityo bibadde